Omusajja bamusibide mu nnyumba. Kati oyo omusajja omulaba kyegamba tannatuuka busobozi bwasa mukazi wakubiri. Era ono yayogedde okumuko n'agamba nti nno omusajja ambadde muwuliza naye ng'agamba omukazi wa muganya tannatuuka. Tannatuuka. Omanyi abantu beeripa tannatuuka ekyo kimu. Bakusiba atya mu nnyumba. Omusajja abadde alimba. Ekyokulala omuko no sente zonna zabadde za mukazi. Omukazi yatadde. Tosobola kubanga otadde obukadde bwo 10 mu mukolo nonga nti bakusibidde mu nnyumba. Oyo omuvubuka tayagala mukazi. Bulijjo alya sente za muwala. Bulijjo amulya. Bulijjo amulya. Abawala muyige naye gwe omwana omuwala ku bintu bibiri salawo kimu. Do you want to get married? Oyagala showbiz. Ojjayo otya onimba ogenda kukola omukolo. Kati ate Allah agenda kuba abantu bano wammanga. Oyo omusajja ekyo nakyo kye yakoze okugenda mu ddogo. Obwo buswanyu. Allah akuba omula akuba omuwala. Kwekwanira kwetega. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna abaganda baffe. Wa alaikum assalam. Mwenna batulaba yenze Sakozi Faruku. What by sozo yagamba nti munanga oboine ebyakabe by'omunju ebya restaurant ngo bikoye bimuwe kati. So ensonga ezitulese wano si ndala. Tugenda kwata ku nsonga ezitambula eziriwo. Okitegeera? Ebintu abazadde abaana babafudde kya busuubuzi. Okitegeera? Emikolo ne gibeera emikolo. Okitegeera nti biki mikolo tata yagiremeseza mama yagiremeseza gundi alinyegere mu nteekateeka biki kati byonna bitambula seeka wali seeka bulijjo agamba muyongo oluganda kakati ate ono tata oba mama bataggulula kakati omwana asigalawa kati byonna seeka wali seeka. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ogamba otya? Alhamdulillah. Oli bulungi? Alhamdulillah. Oli bulungi? Femwe tuli. Wali omuganda wange akutumiddeko nnyo bamuyita Beksu abeerawo London. Mashallah Beksu. Eri 2 in 1 mulimu erinnya lye lirimu ne mukazi we kakati batambulirawo. Beksu. Yeah. Allah jalla jalaluhu. Yangamba nkuweeyo paundi 5. Sebo Allah jalla jalaluhu. Oba wazifuna? Baraka. Alhamdulillah. Wazifuna? Sezo zokate. Wewe unaenda leza Abdallah. Abdallah. Zonna nazifuna. Abdallah naye akwocha. Beksu oyo bategeera abawalimu. Bategeera abawalimu. Yangamba wagenda n'okuba ekigambo ne kimukwatako nnyo nangaawo wayi. Musajja oyo muwe ku mazzi anyweko. Ate nno tegali mazzi buzzi gokka. Kyezaakola ezo ssente. Empeera zokka zagenda ofuna okimanyi. Kuba kigenda kusigala nga kigenderera. Musajja wange nnyo akwagala nnyo. Beksu nkutumiddeko nnyo omuganda nga Abdallah ne Kasimu wa Tottenham. Mwagala nnyo. Seeko no mwagala nnyo. Abasajja bakwagala nnyo. Yampeereza essimu Kaliba. Ani Kasimu? Allahu akbar. Esimu ogirina? Kuba yalowooza ebintu bye tebyatuuka. Wabifuna? Byatuuka. Alhamdulillah. Kyenjagala ekyo. Njagala seeka tutandike. Sagala tumalire bantu budde. Ebiriwo omanye ensonga z'obusiraamu gye njagala nnyo okuyingizangamu. Kasampuliramu famire. Ti maama ye gundi, taata ya Misi, omwana ye Mariam. Kati awo kitegeeza ensonga ezo ziba zikwatako direct. Okitegeera? Ng'omuwalimu. Ate abasiraamu bakisussizza. Kati njagala tutandike ku bintu ebigenda mu maaso seeka. Byonna tewali ky'otaalabye. Tewali ky'otamanyi. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Abebitiibwa abakkiriza obusiraamu buno Allah yabutuwa si kuyingira jjana yokka. Wabula system kuteekeddwa okutambuliza obulamu bwaffe. Yes. Era kyova olaba okuva omuntu waago si kuvamu wabula otandikira ddala mu kunoonya omubeezi. Omunoonyezza otya, omaze omufuna makuba amatuufu, weeyambudde omusazizala akabbiri, omunywesezza kabisi k'enjuki, omukutte muto omusomedde dduwa, mukyali bagole. Simanyi olaba gye biva Allah jalla jalaalu gyakujja omaze mweyambudde mugenzi osomye edduwa. Allahumma jannibna shaitani wa jannibi shaitani ma razaqtana.
eyenneddwa kusaba okwo buli woba ogenda eri mukyalawo kubanga buli mba mugenda okugatta shaitani yetabika mu kyovola abantu olubutagisoma abaana kati ebyo byonna embeera eyo yonna omuntu azadde omwana yaziiniddwa kati obusiraamu buno system abantu gye gakutuwangalira nga tunaba kulowooza nti nno oluvannyuma lw'okufa wabula emyaka gino obuwangaazi bwaffe Allah yazingazinga obusiraamu buno omuntu bwabusoma n'abuteeka mu nkola ayanguira obulamu buno obwensi kubanga ensi eno eyagitonda Allah obusiraamu nabwo bwa Allah kati abantu buli babuusa amaaso ebintu by'obusiraamu bafuna ebizibu mu mbeera ki wano tuzze tubagamba ekisooka twabagamba mbeera y'obufumu tuga nti nno mu busiraamu mulimu kye bayita level al-kafaa'atu fi nikah okufuna level yo twakyogera abantu kiringa ekyokusaaga tuga bannaye okusinziira ku mbeera kubanga nze ngendo kigamba sijja gamba nti nno omwala gundi yaŋŋamba gundi yanziba kubanga nze omwalimu ebintu bingi bintuukako seeka omusajja anzibye ssente mukubira amasimu tagira tubadde tweyagala nagenda okufulumya ne ŋŋamba kino nno kiri mu level ne mbagamba bannaye abantu abali mu diaspora muwasa aba diaspora b'otegeera tosobola kuŋŋamba nti nno omwana omuwala akuba kyeyo Saudi akuba kyeyo Turkey akuba kyeyo Oman ali mu kiyumbe Dubai ojja kuŋŋamba nti nno alina omwagalwawe Uganda. That love can't work out. Ekyo mbagambye ebbanga era nze buli ajja mu inbox yange nga ŋŋambe bimugamba nti no ekyo nakisomesa kyaggwa bwe mba temuwulira batadde ekyokulala ne ŋŋamba abaana abawala temuddamu kuwa ssente balenzi okuggyako nga baawo yakuwa oyo obusiraamu okkiriza omumuteekamu otyo nga mwesiba ne bineno mukyedeetinga omusajja yadeetinga yakwana ebirawo babiwaggwe buli wotandika okuteekamu oba owedde bino tubabbirako tuli bavubuka tubagamba nze nange newe mbaze nga omuntu anteekamu ŋŋamba ne ŋŋamba ono si mutuufu lwaki kikyapushinga omukazi wakuteekamu akasateekamu ŋŋamba kikyapushinga akuinvestingamu lwaki ainvestingamu ayina kyagoba kubanga al asulu ekimanyikiddwa abasajja linda nika bweneggwe onteekemu nga ndi wuwo okitegedde kati buli wotandika nga makikyapushinga alabika okuba ndowooza alabika okuba mbega kikisooka okunzira kati oyambega oyambega alabika okuba alina kyapu kiki ayagala kunsiiga kiwuka kati byonna obibala naye temuwulira abaana tebawulira teri musajja agenda kwa ayina gwayagala kati toliiwo myezi 6 agenda kuwangaala atya mpozi ng'endiga yamutomera nedda mpozi ng'endiga gwe magazi gekyo kijja mu Uganda wano wetuwangaalira abaana abatambula nga amabere gasinise mpozi yeesibira mu nnyumba alinze ggwe kati ekyo tekiriiyo kati abantu wo bagamba era ge maziga bakyakaaba nnyo kati oba setudde abaana obalaba ku mativi we bakaaba bakyakaaba nnyo kubanga ekyo basetula kya ddiini bino byenjogera nzisogera bigambo byange Allah agamba nabbi agamba obusiraamu kye bugamba omuntu oli mu USA mudeetinga muyite mbere kati ebyebizibu bivaawo ekyo kimu ekyo tukyogedde abantu ne bagira ekyokubiri tugambye abantu nga balowooza nti no tulimba buli we muzaala abaana Faruko munazala nga tetunagenda eyo kyenjagala emikolo omuntu n'atuuka n'okuteeka ssente mu mukolo ng'ate mwana wa buwala kati Faruko kino kimanyi era abantu mmwe abaagala okuwasa mutidde nti olw'okuba embaga ezibeera ku bukedde ziba z'amaanyi temutya ezo embaga ze mulaba showbiz abakazi bateekamu 85% mu mikolo gy'e Kampala ebyaddala 85% to 90. Faruku kino kankikubuulire omuntu abo abakazi abakulu omufunye yazaalako tomanjagira teri musajja nga yakakula banti agenda kukolera omukolo gw'amaanyi abasajja bagazi mpozi nga bavudde mabega naga bannaye batuwa ne kangene kyali mbakadde nga nnika yaggwa kaza akuzalidde abaana mbadde mwenna ekyo kinako taabo era abange mwabata nagenda kyalo omukazi akubeereddewo
mwatandika ekyo kikole naye bino omukazi wakamulaba oteekamu bukadde 7 teri yabuteekamu naye olwokuba nti n'abantu baagala nnyo showbiz kyova olaba ebyo ebintu bya showbiz bifudde bwe bityo gwe emikolo gyonna genda ng'ogigoberera bafumba kyenkana kubanga abantu baagala ebyo bannaayi nange nakola ku mukolo bwe guti kiki oyagala showbiz showing off oba oyagala bufumbo kati abakazi 85% ziba sente zaabwe bebateeka mu mikolo kati waliwo kyenalabye waliwo byenalabye ebyo buli omu yabirabye tulina okwogerako nga tusinzire kubanga byatambudde nnyo ebya Mariam nalabye ku bukete nga simanya mbu omusajja bamusibidde mu nnyumba kati oyo omusajja omulaba kyegamba tannatuuka busobozi bwasa mukazi wakubiri era ono yayogedde okumuko n'agamba nti nno omusajja ambadde muwuliza naye ng'agamba omukazi wa muganya tannatuuka tannatuuka omanye abantu beeripa tannatuuka ekyo kimu bakusiba atya mu nnyumba omusajja abadde alimba ekyokulala omukola alabika okuba teyataddemu wadde 0.1% omuko sente zonna zabadde za mukazi tosobola kubanga otadde obukadde bwo 10 mu mukolo nonga nti bakusibidde mu nnyumba olaba negamba amagye ga Uganda wano Besigye bulijjo bamusibiranga ewekye nafuna gyayita kati ebakatemba kati oyo omuvubuka tayagala mukazi bulijjo alya sente za muwala bulijjo amulya abawala muyige gwe mutayige mwe ne mulooza nti no muli bagezi nabagamba we mukoma okutegera ffe tutandikira so kitegeeza Mariam ye yafandinze ekintu kino kuveeri muteeka mu sente ate kyatamanyi ndowooza abadde azimuwa nga mwe bazaala n'abaana nambi bakazi batunula mu sente bwe babulidde ogamba otya nti bamusibidde mu nnyumba tekisoboka tekiriyo kati nze ongamba nti nno simanyi omukazi yansibidde mu nnyumba nadduka nga nina essimu yange kale ayinza okusibawo ennyumba owulira ye abange gwamanyi nti noogenda ku mikolo omusajja yenna aba mugezi katugambe olina obusobozi obuwasa abakazi abasukka mwatya bonna kyekikusuzeewo n'omukazi ng'enkyogenda kitegeeza sula mu nnyumba gy'omutwala kitegeeza okuba yabadde talina na wamutwala kitegeeza yabadde tamwagala bulijjo abba mudde byebyo byokwerijja twabagamba obusiraamu buno okuwasa omukazi asukka muomu siteeka omwana akaabye omulimbye agamaziga gwe olabanga omuwala oyo yakaabye nti nno gagenda kuggwa bwe gati oyo omuvubuka alina okugasasulira wadde n'omuwala naye Allah kubanga abadde amulimba seeka sisobola kukwata bukadde bwange 7 ne mbuteeka mu mukolo omukazi wawaka nansibira waka kiriwa gwe nedda tudde ku gwe basobola okusibirayo kati va ku byeri tudde mu reality Faruku tosibirayo tekisoboka basobola tuve mu twebuuze ffe basobola okusibirayo gwe naawe atulaba otadde sente zo wa investinze omukazi asobola okusibirayo mu nnyumba guno omulembe muzibu tosobola gulimba balimbe bali abantu abakadde ffe tuli ekituufu kyeki ekituufu omuwala ono omusajja abadde tamwagala omanyi kibayita laavu nga ddala omukazi obadde omwagala tomala ewiiki nga toliiwo ogimala abasajja nga balimba nagenze kulumbe lwegini nagize totetenkanya naye abadde tabiriiko omulenzi yegize bwegizi abadde tabiriiko ekirala nagambye buli omusesetula eddiini bizibu waawe basesetula kyekisooka omukazi okutandika okuteeka mu ssente omusajja ekyo kimu ekyokubiri kusesetula ddiini tekikkirizibwa mukazi kuteeka musajja ate nga mwedeetinga mwerambula mweyogereza tekikkirizibwa okujjako nga mukazi wo amuwoowa bw'aba mukazi wo mwasibanika tugambe ng'ali Bulaaya wakkirizibwa tolina bizinensi ate sente akkirizibwa ziwa wala akkirizibwa ziteeka mu ggwe zempeera naye bino kati ozimuteeka ku ddiiro kitwagala tukubuuze omukazi nga twedeetinga tokkirizibwa mu busiraamu kuteeka musajja mweyogereza tokkirizibwa kubanga dating ani alina oteekamu omusajja gwe alina okuwa ebirabo Mukama Katonda ani ayogereza ani kisinziira ani asanze munne
Muleme gwacho. Kisinzira ne yogereza. Omukazi ansanze ku nnyonyi. N'antandika. Ayogereza ateekemu. Obusiramu bugamba butya. Omukazi tateeka. Na ate kikkirizo. Tugende ku kirala. Amateeka g'obusiramu tugamenyeddewo awalala. Awalala. Wegamenyese. Tuli ku keesi eno. Amateeka g'obusiramu. Yagirabye. Wegamenyese. Awo wennyini. Bw'oba tonnatuuka ku busobozi bwasa mukazi asukka mu omu ebisigadde byesonyiwe. Kati oyo omusajja yali tannatuuka kuwasa mukazi wakubiri. Obwo bukumpanya bwe yakola. Musimanya bansibide wallahi obukumpanya. Eyo khiyana. Alimba. Buli azaamaanya. Abantu batudde obagamba nzija. Oba banne abavubuka abasiraamu ebintu by'ekyayi bagenda bikomya ddi. Naye yalowooza. Nti nagenda kutambula butambuzi bwatyo. Tajja tambula bwatyo. Tagenda tambula butambuzi bwatyo. Allah mukwata mpola naye ate simuga yaabo. Seka tugende ku kyabazadde. Ekyo wanti nzija. Nsiiba mbagamba. Senga musinkana n'omuwala ne mugwa mu nsobi. Ne muzaala omwana. Nga okuzaala omwana kwe muzadde tekuli official. Byali bya swaga. Byali bya swaga fika ndikule. Era bantu bangi bali bonna naye nga tebabawoowanga. Abaana ekisooka gwe omusajja oteekeddwa balabirira. Allah baakuboneza. Naye mateeka go sigwa ateekeddwa basalira aqiika. Bana baba mukazi. Ekyo kimu. Ekirala omwana oyo bwafa nga yakusosa okufa tofuna ku byabugagga bye. Ekyo kyakubiri. Ekyokusatu bwatuuka okufumbirwa sigwa mugaba omusajja. Tokwatayo. Oyo bamuyita waladu zina. Omwana ye talina musango. Nammwe musobola okuba musango mwagukola ne mumala ne mwenenya. Tebiri wano wokka ne Bakatuliki gyebiri ate na Bakatuliki baŋŋambye omwana ow'ekibi tebamusomesa na bufaaza. Abakazi bamanyi oli mu bukazi bendera mu bufumbo. Bwe kibanga omukazi yasobola okujjamu empale. Owulira? Pulira. Nga tomuwadde mahale togenze waabwe. N'akuwa ebiyungu. Kitegeeza soba n'okikola ku mulala. Automatic. Kati emirundi mingi abaana ozze ng'oweerera abaana olowooza babo mukazi nagamba ng'omwana muzino naga nti naye nonsonyi oyo n'omwana wa wakati si wuwo. Kubanga seeka kweno kesi y'aba n'abantu. Omukazi yakyogera n'omusajja era akyogera naga byali bya swaga era omusajja tatuukangako waffe. Kitegeeza omwana waani? Omwana ekika kye kya mukyala. Oyo talina kika kansooke nzijewo ekyo kyoyagala okumanya. Era omusajja baba bayambye na buyambi okumuyita we baba tebamuyise tebimukwata nako kubanga osimu simuwe ate wa weddi ne musayi gulaga DNA zisoma wange nze kati kankubulira teri mwana nga mwana wo wabyaddala mu halali. Era bino abantu bagamba nkuzaala kusebe kisoka tebiriyo. Teri muntu ayinza kulumya mwana we nga byaddala. Ate ayinza n'okuba nti byali bya swaga naye nga amazima amatuufu penalty si ye yakwata nga penalty yali ya mulala. Omukazi asobola okulera olubuto nga tamanya nti atawa omwana. Nga in the same period of time abasajja bamwe baseeko basukka omu. Gwomanyi mazzigaani agayingiddewo. Okitegeera kati kyovala obuvunaanyizibwa bonna maama. Ate kankubulire n'abakazi ekyo bakimanyi. Faruku bw'oyogereza omukazi nga mugenda kwewasa mweyagadde n'akugamba ng'omukazi oyo omwogereza naye nga alina gye yafumbirwa n'avaayo mu bituufu n'azalayo abaana aba. Omukazi tasobola kujja n'abo baana ba halali mu bufumbo agamba abaana balina ekika kyabwe balina ewaabwe. Naye omukazi bw'omwogereza nga alina omwana gwe yazaala nga bamwendako bwenzi agamba oba toyagala mwana wange atambula naye oyo tamuta wakumugugu kubanga naye akimanyi deep inside her omwana talina family wange bwoya oyo wange bwoya. Era omukazi tasobola kutebenkera nga ali ku kyeyo nga yalese n'abaana b'obwenzi abanona naye abaana be yazaala ewalaga balina ekika kyabwe
sizunga nabaana nzi balina ekika bagende ewaabwe naye ono gwe bamwendako obwenzi ebitali official era eyo tata wanya na tata wa mwana nti leeta fees ogenda mutawanyiza ne bwe mugenda mu kooti kyanki ekyaliwo. So kati wano emikolo gino taata yabadde talina moral authority. Talina talina mwana nasiuwe bwe kibanga n'omukazi aveyo n'akonfensinga kubanga omukazi yakugamba nti omwana wuwo kyovola n'abaganda bagamba olugero lw'abaganda olugamba hadithi y'abaganda ey'emmengo abazzukulu abannamadabi bazzukulu b'abaana abawala naye abaabalenzi kubanga omwana agaba ayinza omukujjako ebintu nga byali bya halali tebisobola kuba bwe bityo katemba taliiwo Allah tava mu bantu mbanga mwakola amakuba amatuufu tasobola Allah siko kubanga firimu tasobola. Ekyokulala abasajja oba yagala abaana bakuyise bulungi naawe balabirire. Abakadde baagala nnyo okubeera nga tubagondera naye ng'ate baatusuulawo bamaama ne babonaabona tebateekamu mu busiraamu tetunamba spam donors abo bavubu waliwo enkola yabo bavubuka nga yadonatinga spam zekyo tekiriiyo azaala n'alekaawo. Abakazi ne babonaabona ne bayita mu makyo ne babeera ku motoka z'emigugu ne babeera mu nnyanya ekiro ne babeera ennakasero at the end of the day omwana n'avaamu taata najja nayagala okwambala nedda ssebo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayina ekigambo ky'oyogera n'agamba atuhibbuna ayakunu fil birri sawa mwagala abaana bammwe hadithi everi waggulu kanji kusomere olunaku lumu nabbi Bashiri sahabi wa nabbi salama yayina mukazi we nga mukazi we ayina omwana bamuyita Nu'mani nono omusajja yamuzaala kati omukyala n'akola ku sahabi namugamba nti nno omwana wange funa by'omuwanga akyali mulamu. Mu busiraamu twagamba taata takkirizibwa ku bintu bye kuwa ku baana be kubanga bw'anaafa abaana balinamu omugabo. Kaakati omusajja n'agamba olw'okuba yali mulavu n'agamba omwana muwadde ekisegedde kyokka ayinayo abaana abalala omukazi yamupika ayinayo abaana abalala. Omukyala yali mugezi namugamba tugende eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abeerewo ng'omujulizi kyompadde nti owadde omwana wange ne bakwata ekkubo ne bagenda eri nabbi. Bagenda eri nabbi Bashir n'agamba nti omwana wange Nu'mani muwadde poloti eri kololo amapenzi gamukutte omanyi bayina bye batukola. Nabbi salama yamubuuza afa'alta hadha biwaladika kullihim abaana bo bonna kyomukoledde nga bomuwadde poloti eri ekkololo ennyumba eri ekkololo bonna byobawadde koye n'agamba la sikikoze. Nabbi salama n'ayogera ekigambo nga n'agamba taqullah abange muti Allah wa'adiru fi auladikum mwenkanyenkanye wakati w'abaana bammwe era abamu kubafuusa ensonga y'okutula eŋŋanda be bazadde basosola mu baana. Olina okwenkanyankanya wakati w'abaana. Abaana bonna kyeki mbonna baana bo tofa nti nno olw'okuba bazadde mbakazi banjawulo kubanga mu busiraamu tubala musaayi gwa taata negwe olw'okuba ofunye omugole kati bali abantu kyabafaako ekirala nabbi salama yagamba namugamba nti nno la tushihiddini idhan bwe kibanga abaana bonna tobawadde bwotyo kyekimu tonfuula mujulizi yesonyiwe. N'agamba ekirala la ashhadu ala jawrin nze sibeera mujulizi ku kyekubira. Nabbi kwegamba n'agamba atuhibbuna gwoyagala mu riwaya endala atuhibbuna ayakunu fil birri sawa abaana bonna oyagala bakuyise kyenkanya babeere nga bagonvu gy'oli otyo n'ogamba si kyoyagala Faruku naawe abaana bonna n'agamba kale ate gwe lwaki obasosola lwaki gwe obasosola kati tuddeyo ku kiri omwana tomubeeredde totute buvunaanyizibwa bwo nga taata tewaweerera ne mu ddwaliro ng'azaalibwa tewali tolina kyewakola naye olw'okuba abantu baagala nnyo ebintu by'edduniya omanyi teri kisinze kusuula bantu kusuula ddiini kusinga ebintu ebi kwagala bitiibwa na ssente na kulya oyo piraawo sukaali Allah ne baseeka tabalese waggulu naffe baseeka tatulese waggulu waliwo seekaawo eyagira ng'ali mu Juba nga bamugamba pulezidenti amugamba namugamba naye wano nga wozze waliwo omwenge n'agamba anze nze kusoma dduwa ŋŋenda oyo mukwano gwange
nene Juba yajigula kadde kamu n'ekitundu kwegamba yasalawo asule eddiini olw'Ejuba kadde kamu n'eki ne piraawo kati tunuulira ebyokulya omusajja bimusisimula sukaali entebe yeesuuba bimuwawamula ente eyeggwako naye nga teyateekamu talina kye yateekamu ente tewagiwa biwato yagala kama obusiramu si bwe butyo bwe baba bakuyise ate abantu abasinga bakola entondo waliwo n'abantu nga balina abaana babazaala ba halaali ne babasuulawo omukazi waaba akuyise kubanga oyo omwana gwamugaba waaba akuyise ati tokola ntondo jangu obeerewo ate weebaza omukazi gaabannaye neebaza nnyo mukyala wange oyo kubanga nga bwe mulaba ensi eno weebuzeebuze ogabe bannaye ensi eno nina gye nnagira contacts ne zibula naye omukazi oyo abonyebonye n'omwana bannaye mukyala wange nkwe abasajja abasinga tebaagala defeat kati akola entondo n'ateekawo embeera olw'okuba omukazi omwana yamugjamu kati entondo ensonya abufuula obusungu okoze emisango mingi tewaweerera mwana tewamulabira omukazi naze ate bakuyise ku mukolo ogaana Nabbisalama yagamba omwavu enkulukuza tagenda kuyingira jjana toyina kye wateekamu bakuyise jangu oli emmere bakuyise beerawo nga taata wa sukaali genda n'eyo toteekawo mbeera jagulemesa njayita polisi jakukola bwe nti ojja kuyita polisi kuki polisi eguyuwe eguyuwe lwaki mugira ekyokubiri omwana kati oyo omukazi nze namulabye mukulu omukazi yenna yenna omukulu wa ddembe okwenoonyeza omusajja gwayagala okitegedde ekyokulala abazadde tukijja ku mbeera naye abazadde bangi balina obutaagaliza eri abaana baabwe batya ate naddala ekyo kiri nnyo mu bataata ne bamaama kyagize waliwo omwana omuwala yaweerezanga nnyina ssente wallahi amuweereza amuzimbire n'akayumba wayita after 6 years omwana adda omukazi bamugamba muwala wonno naakome nagamba ate akuumewo akukola ki akuumewo akole ki maama amuzaala n'agenda mu basawo b'ekinnansi ng'ayagala afiireyo kyova olaba teri kintu kibi nabagamba abazadde bagende bakola ebintu ebyo buli woolaba omuntu buli wooyingira mu bintu by'eddogo wallahi abantu abakyasinza ettima be bantu abeeraguza asobola okuwaayo omwana we ebyaddala allah gonna abaana abasajja batava mu basawo ba kinnansi abasajja babeerabeera bwe muyita nti basajja bagaga nti bava mu basawo ba kinnansi abana abaana 10 ng'omusanvu yaguwongayo ebyana nga biramulabi ng'enduusi ziyiika nojjeewe n'ogamba owaayi omusajja nga wakisa alabiira abalalu nti munnaye bonna baana be kakati ekireeta ebyo bantu kubeera mu bintu bya ddogo oluga otya omwana we n'aloga kubanga omulogo ye asula ntayagaliza omuntu wabeera ebyo kufuuwa mindi mulogo ye tayagaliza omulogo asobola okuwaayo nnyina omulogo awaayo omukazi we omulogo awaayo omwana we talina gwayagaliza baganda be kyovula kasambeera n'omuntu abantu nga balina essabo mu bufamire yammwe eyo famire teyinza mwenna abaloga leeta ndaweyaye kubanga sitaani zimugamba kati riziki yo liyagisibye kuba kati omusajja omukulu okubeera n'ogamba bajja kukiraba ate mu busiraamu omwana ne baba mwana wo n'akunyiiza temulimu byakumuzaalukuka mu ddiini tebirimu era bw'ofa tumuwa ku maaliyo mu busiraamu terizaalukuka tebiriiyo ekyokubiri abaana enneeyisa gye beeyisa eno waggulu abazadde ye sababu let me give an example haji omu yayitanga afunye eno waggulu imaani omwana omuwala aleeta omusajja si musiraamu haji akuba mu ttaka zaake tekisoboka ne bagira maama yasaidinze naye omanyi bamaama kano kamutaka ye najja omusajja agamba kakati haji ng'ayita baseeka kubanga omusajja yalina akasente teyali musiraamu ne n'agamba tekisoboka nze omwana omuwala yawanika omukono n'agamba taata sobola kujeemera eddiini yange naye taata obadde oyagala nkole ki mu pulayimale nasomera mu St. Anne gye wantwala mu sekendwe n'ensomera enkozi ku yunivasite mbadde ku UCC
you see you bendaba mbera mu chapo mbera mu chapo baseka omusajja yatunda bwati wansi ebyo byonna byolaba eri abaana omuntu teyalima ayagala kungula kitegedde abazadde kino kigende gye muli tumalirize seeka n'ekya abazadde baagala ebintu era kino kati kino kankigambe Faruq abaana business abantu kati kambawe kino kambawe formula buli wobanga oli mu dating n'omwana omwala mwogere ne mutuuka ku nzikiriziganya omwana agaana nze njagala mukolo oyo manye eddwa zimusunsudde oyo tagenda kufumba teri mukazi nga azze kufumba teri mukazi azze kufumba abaana bola si business ebyo bintu mugenda birya bigwewo mugende mukayu niyo obufumbo is a long term obufumbo is a long term abaana abawala bagende batunulira ebyo era kyovolaba abaana abawala gena oyina ennyumba ogira boti olira boti ebyo eri omusajja si bikulu nekkiriza omusajja ono mwetefutefu ogenda kubeera wansi wo oyina emmotoka mbabuseyo n'akalala abavubuka asobola okubeera n'emmotoka egi n'agikuba n'agamba yiyo akawala nekekubya serefi nekazanyuka nenga kadi agikutte nenge emmotoka nga kattiro ngeye emmotoka kattiro kati Allah nga kyakoleddemu abawala yateekawo kategoke kattiro gwakwano bwogenda ku mbano naye nga kadi agikutte bwali kumaliriza nga agisika atuma abawanyondo temutunuulira bintu abange do you want marriage oba you want showbiz of the two do you want omanyi okweraga kuno kyova olaba ezambi eddene omuntu ayinza okutendewalira okugenda mu ddogo omuntu ng'afunye ebizibu naye waliwo ezambi shiriki abantu gwe batalaba shiriki w'okweraga we bamuyita riya showbiz lwaki kubanga okweraga kuno kuyina hadhu mu mutima gwa buli muntu ayagala nnyo ebintu by'okweraga ate nga buli weweeraga mungu omukolo aguvaamu kitegeeza okoledde bantu abanga abaana ab'obuwala stick on getting married not being in showbiz tukulembeza bintu lwaki byokulembeza omukolo genda kubawo in a day after the at the end of the day mugenda kubeera 2 ekyokubiri omusajja omugamba ateekemu obukadde 10 mukyapangisa mba mutegeera mupangisa yinawo omuvubuka otegeera era omuvubuka yansanyusa yatuuza banne meeting z'embaga omukazi ne bamusondera obukadde nsa bamala obumusondera n'ayita omukazi gwagenda okwasa n'agamba nti no bannange alhamdulillah meeting ze tuzikoze naye nze mbadde nsaba mukyala wange njagala nkimugambire wano tugende batuwoye buwoyi n'agamba abuno obukadde 7 era bombulina njagala kutandika mu business kubanga tekigasa kubeera nga abantu bagenda kulya kati maaso eyo nange bagamba batya ate ne waliwo yagamba nagamba naye nze ndi mabega wa Juma musajja ategeera n'agamba kati kigasa okubeera nga tugenda kubeera ku mukolo bantu bajanjawaze at the end of the day tugende abantu kimayi bafuna ne looni mikolo ye anti kweraga kyovola ebintu ebitalimu Allah ofuna ebizibu naye gwe omwana omwala ku bintu bibiri salawo kimu do you want to get married oyagala showbiz ojjayo otya looni mbu ogenda kukola omukolo ojjayo looni ebyo bizibu ezo mbooko omulundi kuliko interest mukubi endongo ezo nazo mbooko simanyi owulira akasiki anti haramu yenna abadde awo miggo kyova olaba ebyo ebintu ebirimu ebyo showbiz tebitera kuwangaala ekyoko n'omukazi bagenda mukuba ebiiso tonnamutwala waliwo abanega Juma omukyala yamugjeewa bennyini bana bazze okuwerekera bajja mukubbako seeka tumalirize abantu abali eyo bawa amagezi tusiibule amagezi ab'ebitiibwa gembawa abakadde
abaana bammwe si kamaso. Nti obonye nti ninze kaseera k'okufumba omwana wange ono waanaafumbirwa nfune pikipiki. Era abaana si bya busuubuzi n'ebyamulemu okukola byonna temulya mu bwerere bw'abaana abyagala. Nabisalama yogera ekigambo n'agamba abakadde bonna abalya mu bwerere bw'abaana baabwe finnaari. Lwaki mukaluubiriza omuvubuka agenda okutwala omwana wammwe? Oyo agenda kubeera mutabani. Lwaki mumukallafa mumunyigiriza? Naye abayambi nedda kati obuvunaanyizibwa agenda butwala. Omanyi kyekitegeeza okubeera nga yagenda omumuliisa, yagenda omumusuza, yagenda omumulabirira. Lwaki ate mmwe buvunaanyizibwa abakadde gwe Faruku kino kimanye, abakadde buvunaanyizibwa bwabwe okubeera ng'omwana omuwala agenda kufumbirwa omuvubuka. Taata n'agamba bannaaye omuvubuka akola mulimu kintu bwe gityo muyite mutabani gana $3 gateeke mu bizinesi. Kubanga oyo omuvubuka afuuse mutabani wo. Oteekeddwa otteeka mu mutabani wo, muteekemu. Kyoga muno oyagala omwana omuwala agende kubanga eno laavu temanyi ebyo. Laavu temanyi bintu. Taata nga muyina kasente teekamu. Era bannaye abasajja waliwo abasajja abagagga bangi mashallah Allah babala abaana baaba abawala baba bagenda ayita omutabani namuwaayo namugamba omutabani emmotoka yiyi ka capital. Nze omwana wange abadde tamanyidde bya boda n'empulira toyina nzirusi yiyo. Era olwo ne bahaji waliwo omusajja gwe mmanyi yakwata $25,000 zaka awa $1,000,000 aga nakwata $25,000 naziwane. Ye yalabanga ng'alaba omwana we takyava wuwe muwala we. Omanyi abaana bano abawala tebangwirwa nnyo bataata. Omwana omuwala aseera na nnyina n'abuuza mukyala we omwana agamba mwana wange embeera emirimu gya bbaawe gyagi naye asa nagamba lwaki mutabani muyite. Bwamuyita nagamba mutabani kiki? Nagamba alhamdulillah. Ng'omanya abaana abavubuka ab'ensonga nagamba alhamdulillah. Mutabani ezo $25,000 genda ozongere mu bizinesi. Naye olw'essanyu eringi ate ng'omuvubuka si yamugambye yava waggulu n'afukamira. Omuwala n'akaaba amaziga. N'agamba dadi mbutuufu simanyi abasajja mubikole. Naye okusinga atonvu ente 3 ayina ozire. Ente 3 simanyi biki ayina okugira bwe yambako ono omwana omuwala wammwe bwe kibanga mulina ng'omuvubuka talina yambako mubasitule bwe busiraamu eddiini bwete bwegamba so si kumukamula talina naye ate weeba omuvubuka nga nammwe bagenda okwasa mulina ng'eno jjojja omwana omuwala tebalina ng'omuzudde ali waffe ate leetako waayo mimbabila hadaya kubanga baleze okitegedde byonna ku saidi zonna wemba mulina ayi teweki toba mukono gaamu giraawo omaze okuyunga eri omaze okulabira bakadde bo teeka mukko ku maama kati seeka taata agamba nakuzaalukusa omwana agamba nange sigenda kwetondera kikyawo kiba ki obusiraamu bulamula anti biri ebintu bibiri gwe kennyini kyewasoose omukazi agamba nti byali bya piika ndi pule byali byaswaga tewali azaalukusa empewo n'omwana omusajja azaalukusa empewo kuba siwuwe bwe kiwuwe ozaalukuka ekitali kikyo azaalukuka ekitali kikyo mpewo ebyo mpewo taata alimba akubye ebbali akubye ebbali ekyokulala abantu bayinza okufuna mentality nti kimanyi taata yabikoze nammwe mwetereeze ono tasobola kuloga ekintu nekikwata nga Allah tayagadde kiyite mwe Allah nammwe ababoneeza mulina bye mutaakoze birungi mulabika okuba n'okukola omukolo guno abadde akwendako bwe wakomyewo ne musooka ne mugira vulugu wali kati ebyo Allah yakubye kaswanyu teweekwasa nnono omusajja wadde ekituufu ayinza okuba yakoze ebyo kubanga olede toliwuwe oba kubanga oliwe twandigambye genda wetondere kitaawo ne bonookola otya so Mungu ayinza obbagatta waya kati ne mwekwasa gundi ne mwekwasa gundi nga tonneekwasa nti no baakuloze sente z'otadde mu muvubuka toyinayo baganda batalina mirimu obadde okuba ekyo mufo ky'okuyamba baganda bo oyamba oyo yalina okukuwa sente z'obadde oteeka mwono ayagala okukuwasa lwaki toziteeka mu babrothers bo otyo ziteeke mu babrothers sikolagana nabo tokolagana nabo anti byebyo kati Allah kaakubonereze nakukwatira wali muyite abantu bonna
obuteebwa abako nalabye entebe eno eringa erimu ekinyonyi waliwo ebintu mu nsi muno aliwangala ajja kulaba sirabangako bantu bawerekera nga buli kaseera baba mu ssanyu nasoze kulaba abo nga bagamba oyo ye Mungu osobola okukola ebintu byonna Allah nakwata olukwata nakugatta nga temunneekwasa oli musajja omusajja akireminga muno kitaawo mwennyini mutuule mwenenyeze Allah kubanga shaitani kati ebabuusa eyagala kubajjako nti nno mwe mulina ensobi eziteeka eri muli kirini naye wanditonoga nakola ensobi okuteekanga musajja ono ssente nandi mulesa at least n'agenda nenfuna omulala yandibadde owange kubanze sinza abafamile yange baaliwo mufo kyobbayamba Allah mboneeza lwekyo kubanga oteeka otya musajja ssente ayina ne mukazi we tannatuuka Allah naye akulaga kati ate Allah agenda kuba abantu bano wammanga oyo omusajja ekyo nakyo kyeyakoze okugenda mu ddogo obwo buswanyu kubanga omuntu buli ogenda mu ddogo obusiraamu obwo bufulumi azeekaani kati ekyo kimu bw'anaamala azzeeko liri evvubuka n'omukuba mukuba abbiye nze sazze nze saalabiseeko mu bintu byamu bankubira ki yabbye yalimbye yakuula abadde nga abuzaabuza yeeyita kyatali impersonation yeeyita kyatakola ki kyatali agamba omwana amwagala tamwagala kumba amufera oyo naye afuna emiggo giina omumukwasa at least kiri bbulukukira mu baana be oyo naye ayitaawo Allah akuba omulala akuba omuwala bamukubira kyoyo oyo omuwala bamukuba kuteeka ssente mu muvubuka nga baganda be weebali kwekwanira kwetega Mungu abena mbezo kwetega za kwetega mjala buli wetega ngoli above 25 ko tekuba kwetega tekuba kwetega kubaki between 25 and 30 tekuba kwetega kuba kutayiza ate between 30 and above oboswaza buswaza kati yabadde ata kuswaza bayera mukubejo okutayiza bagena mukubejo okweswaza oyo afune oyo naye afune ekyokola n'obutayamba bantu ba family kikoyo yekka abantu bonna abali mu kkowe eyo Mungu bwatu bajjo bakola mama tafuna mama watayinza obutafunira kubanga yorede yazaala kati ye mama kiyinza okuvaamu ate mama namulabye waayimani kono okusinga bano kubanga ye mama tewakinawe jamukwatira ono mwana we akabira mwana we ye mama talina ngeri gyamuvaako ye mama ba mothers big up kano mukavuddemu mama tebafuna gono boga mama kiboko mama tali ye mama kubanga oyo omukazi ali myaka giringa gya mange kati abanga nange mama so omugole omusajja agenda afuna bufere omukyala afuna omugole omukazi kwetega ngate abantu ba family webali tata afune jaki dogo na tima nebyo obusiramu bakoze opposite busiramu ye mama alikiria kubanga ye yazaalo no mwana we naye kyentegeddemu taata woba wazaala omwana mu bwenzi omwana oyo oba bakuyise ku mukolo toteekawo mbeera ate woba wazaala omwana mu halali nga tewalabirira tokola ni muhalali nga tewalabirira omwana nvaako taba wange ati abawuwo nti ngamba abawuwo mubeerako osolite ojja mubeerako ng'omugaba naye bino ebintu bakuwaako buwi wano mukumuwaayo jasi mukumuwaayo naye ku bintu bakuwaako buwi eyaddala nga wange namuzaala mu halali naye saateeka abadde abeerawa owuwo kadi obuvunanyizibwa abadde abeerawa lwaki ojja ku bintu jangu omuko mukwase muwala we omwana we twayawukana ne mama we n'agenda n'akulira ne mama buvunanyizibwa abo munoonyo buvunanyizibwa abo abantu batera okwekwasa omukazi yagenda n'abaana that's ezo spam zo oyina okumanya gye bali buliwo era ebizibu abasajja bye balina essaawa n'abantu balina ebizibu nga balowooza nti babonaabona babaloga naye abaana be mwaleka ne bagenda n'abakazi omukazi buli agamba kale omusajja n'abeereyo nampo nekati mbonaabona n'omwana
ebikolimo bidda gyoli emiggo ne gikulya gwe ngoloza lwakuloga teri akutambulirako akatambika dde mabega teri akutambulirako kanne waaba ono ye kasaba nga pika ndi pule omwana yesiwe mu byonna tamugaba tamusalira aqiika takola kine waabazze bamuyambe ng'omuntu kale yakwano maama we owa halali gwe jangu ogabe toteekawo mbeera kubanga tolina kiwate mukugaba tata watabaawo maama asobola omwegabira omwana maama tamugaba abayimaamu bukojja teri agaba imaamu yateekeddwa okugaba. Tweyanza nnyo tweyanze tukolagane next time wetu wetubadde ensonga bwezito weziri taata bannaye mufeeyo mulabirira abaana ne mu ddwaliro tewalinnyayo toweredde n'omwana tomanyi byabaddeko omwana omuli abuulizi nti abeereeyo mu Europe yakikuba akomyewo akoze emikolo ate njagala bintu kakati awo oba oyagala bintu ki bagamba oyo omwana siwuwo naye baba bakuweereza ka invitation kahonalinge kawe respect atojje toteekawo mbeera kuba omwana oyo siwuwo obusiraamu si bugamba bugamba Allah bwate bwagamba. Alright mwebale nnyo mwebale tukolagane next time.